Abagalwa basibone bannyabo bantu ba Katonda balamusizzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bayozaayoza olw'okumalako wiiki ewedde. Eri abamu etabadde nnyangu so nga ate eri abalala ebadde yaddeko, ate waliwo n'abalala nga bo tebalinaamu kusomoza kwonna nga bafunye. Oyo yenna afunye okusomozebwa gwenkukwasa ye Mukama Katonda. Nga bulijjo eno y'essaawa yaffe mwetuwuliriza amawulire amalungi okuyita mulimu gw'enjawulo okwetoolola ensi yonna, nga ne sabbiiti yaffe eyaleero ng'ennaku zonna 17 Ogwokutaano 2025 amawulire amalungi ag'enjiri gavudde mu nsi eggwanga ensi eyitibwa Thailand. Era nga kuliko omutwe omukulu gwa kibuuzo, Katonda ayanukula essaala. Katonda ayanukula essaala. Gukwata ku mwana omuto ayitibwa Somosachi. Somosachi anyumya emboozi ye agamba tomulundi gwe ogwasookera ddala okuwulira ekigambo kusaba Katonda ow'omuggulu yali akyali mwana muto, ng'era ali mu bibiina bino ebisookerwako ddala, grade ezisookera ddala. Yali mu ssomero erya Abadventi mu Kulariti ekisangibwa mu Thailand. Somosachi agamba teyali omu mu ssomero eryo, yalina ne banne abalala. Lwaki? Anti amaka gaabwe gye baakulira mu Kulariti baali si bakristaayo, era baali tebawuliranga nako ku kigambo ekyo Katonda ow'omuggulu. Kale bw'agenda n'atandika okusomera ku ssomero eryo ly'Abadventi, Somosachi agamba nti buli ku makya baalinanga okuwanika bendera y'eggwanga lyabwe mu maaso g'essomero lyabwe, waabeerangawo empagi. Kale bwe baamalanga okuwanika bendera eyo, abaana bonna baayitibwanga mu maaso okukola parade ne bayimba oluyimba olw'eggwanga erya Thailand anthem. Somosachi agamba oluyimba olwaggwanga waabeerangawo omusomesa eyajjanga mu maaso gaabwe ate n'abayigiriza oluyimba. Luno oluyimba lwabeerangamu essaala agamba ng'okusaba naye nga bayimba luyimbi. Oluyimba luno agamba lwali lulungi kubanga lwasabanga Katonda ow'omuggulu okugemulira omukisa olunaku olwo lwe baabeerangamu everyday. Somosachi agamba olw'okuba ekintu baakikolanga buli lunaku, yagenda ayiga oluyimba olwo olulimu essaala era n'aluyiga. Kino kirowoozo, mulowooza abazadde betufukamire ne tusaba, abaana baffe tebayiga kusaba. Osaba n'omwana wo, okimanyi nti ebigambo by'osaba bw'ogamba omwana asabe byatandikirako. Kati gwe omuzadde atasaba na mwana wo ani amuyigiriza okusaba? Yesu Somosachi agamba ensonga lwaki yayiga okusaba okwo kwe baalinga basaba buli lunaku. Agamba ate okusaba tekwakomanga ku paleedi, naye baatuukanga mu kibiina. Omusomesa eyali agenda okusomesa yateekangawo ate essaala eyaabwe, yalondangayo abaana mu maaso ne bajja bakulemberemu okusaba. Nti ne Somosachi naye baamuyitanga obuusi. Kale omusomesa yatandikanga n'okusaba. Katonda waffe ow'omwagalwa, awo omwana omulala n'alyoka addamu nyamba okwambala obulungi. Omulala gwe baalonzaawo naye n'addamu ebigambo bino, nyamba onkume mirembe. Omulala olwo ye n'addamu nyamba mbeere omwana omulungi. Awo nno omusomesa n'alyoka akomekkereza okusaba n'ekigambo mu linnya lya Yesu. Ffenna ekibiina bonna ekibiina ne balyoka bagamba amiina. Somosachi agamba munnange enkola eyo omusomesa gye yakolanga, wadde ne ku paleedi baalinanga oluyimba lwe bayimba, munnange kyamuyamba okuyigira ddala okusaba yekka, era amanyi kati okusaba yekka. Naye wabula atugamba ti newankubadde yali ayize okusaba, munnange ye teyasabanga kusaba kuno kwa buli lunaku. Buli lunaku yayiga okusaba, era nga si muntu gw'osanga nti asaba nti buli mwezi amaanako ng'asaba.
Lwaki? Ye muli munda mu ye yawuliranga ng'alina amagezi agagge, yawuliranga yeesuula, talaba ebyo nga talaba nti bikulu. Abooluganda ndowooza naffe abakkiriza tulina ekintu ekyo. Bw'obeera obubi onoonya Katonda, kimanyi ekyo, so nga ate obeera mirembe obudde bwa Mukama omulengo oba tobulina, oba tulina nabudde bwewungana mu maaso ga Mukama, naye wano ng'ensi ekutwalaganya oba waliwo ekikutomedde, amaviivi n'obeera mu mmotoka ne bw'obeerawa omukoola, si kyekyo. Ne Somusaki bw'atyo bwe yali yasabanga Mukama ng'alina kyawulira, oba amagezi galinga gakendera ng'alina kyawulira muli, n'alyoka asaba essaala eri gye baasabanga. Era agamba nti okusaba okwo kwe yayiga mwana wange teyakuvaako wadde yali tasabanga buli kaseera. Yasabanga ageze mu grade 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ng'asaba naye nga si biri awo. Naye kati wenjogerera muvubuka akuze ali mu grade ya 10, kati alina n'emyaka 16. Naye ebyembi bw'omubuuza nti Mukama Somuki alina okusaba kwe yali akuzeemu. Somuki agamba ye talabanga ssaala yonna Katonda gye yali amuzeemu. Mumanyi lwaki Somuki yaddamu ebigambo nga bino? Ekizibu kye yali alina, obwesige bwe yali abweteekamu mu ye nga ye omuntu. Sometimes naffe ekitutuukirako neerwana olutalo, neweerwanira olutalo nolowooza gw'olulwana, naye ng'ate mu butuufu Katonda alina essaala ze yaddamu eza Somuki. Lwaki? Kubanga Katonda emirundi mingi ayanukula abantu nga tebannaba na kumusaba. Kubanga ne mu Isaaya 65:24 agamba nti awo olirutuuka nga tebannaba kuyita ndiyitaba, era nga bakyayogera ndiwulira. Oyo ye Mukama. Kiyinzika okuba nga Katonda yayanukula naye nga Somusaki yataakiraba. Mukimanyi nti naffe oluusi tusaba naye ate ne tutategeera nti Katonda atwanukudde. Embeera eno Somusaki gye yalimu yatiisa abasomesa okubeera nga balaba omwana tategeera nti Katonda ayanukula okusaba. Kale baatandika okumusabira ye ng'omuntu ayinze okutegeera nti Katonda ow'omuggulu awulira era ayanukula essaala. Era abasomesa bagamba tibannanga ate si Somusaki yekka yali mu ssomero alina ekibuuzo kino ti Katonda ayanukula essaala, ti n'abaana abalala. Lwaki essomero lino likuŋŋaanya abaana ababuli nzikiriza? Omuzadde ampuliriza, okimanyi toyinza kubeera n'omwana nga gulowooza naye yategeera Katonda ti awulira, gw'okimanyi naye ng'omwana wo abaana bo tebakimanyi nako nti no Katonda ayanukula essaala. Okimanyi nti kisoboka? Kale olunaku lwa leero, sabbiiti eya leero, abasomesa b'essomero lyaffe ery'Abadiventi lino Somusaki mwasomera baatusabye twegattire wamu okusabira omwana ono Somusaki wamu n'abaana abalala bambi basobole okutegeera nti Katonda awulira era ayanukula essaala zaabwe. Era wano Omusonsi bwe yatubuuliza ffenna abawuliriza nti wandyagadde okwegatta ku basomesa bano mu kusabira Somusaki n'abaana abalala ogattemu n'ababo. Era Omusonsi zinaagamba nti bw'oba ogamba ye kale twewombeeke tuweyo okusaba. Katonda waffe omwagalwa, webale olwa Clarity essomero ly'Abadiventi. Somusaki mwasomera mu Clarity ekisangibwa mu Thailand. Weebale olw'abaana abangi okuva mu nsi yonna okwegatta ku ssomero eryo ate bambi ne bawaayo ekirabo ekya sabbiiti ey'okumi-3. Mukama tusaba oyambe Somusaki n'abaana abalala ku ssomero wamu n'abaffe abatalaba nti obaagala era abo abatakkiriza nti owulira n'okwanukula essaala zaabwe. Bayambe bonna wamu naffe okukitegeera nti owulira n'okwanukula essaala zaffe. Tusaba otuwa omukisa bwe tunaatoola ekirabo ekya sabbiiti 13 ekigenda okuyamba abaana abalala mu Asia okukwigako. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. God bless you.